Ngemu ku nteekateeka ez'okujjukira ameefuga ga Buganda agabeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi buli mwaka n'olunaku olwaleero Obusiraamu Basabidde nnyinimu Maasomogi Ronald Mwenda Mutebi owookubiri awamu n'Obuganda bonna ku muzikiti omukulu mu ggwanga ogwa Old Kampala. Minisita w'ebyamawulire n'abagenyi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kimba yakiikiridde Katikkiro wa Buganda. Ono mu kwogerako eri Abasiraamu alambise ebintu ebitali bimu ebituukiddwako era n'asaba nti omulamwa gw'omwaka guno ogutunuulidde ennyo amaka awamu n'ekibuga ekiyonjo guteekeddwa okubeera nga gussibwako nnyo essira olw'ensonga nti bannansi n'abantu abatali bamu basuulidde nnyo ebyobuwangwa by'eggwanga lino. Ensonga eya BWANSI era obubaka butambula bwebuti. Twebaza Katonda olw'okututuusa ku lunaku luno olwa BWANSI era kutujjukirira ameefuga ga Buganda ne Uganda aga 55. Ono era avuddeyo n'akuutira Abaganda ssaako ne bannayuganda bonna okusaayo ennyo essira mu kusomesa abaana baabwe ennono ssaako n'ebyobuwangwa awamu n'ennimi ez'amawanga gaabwe. Olulimi Oluganda okukkiriza abaana baffe okukuliza abaana baffe mu ddiini okuwangwa n'ennono n'obulongolo. Bwe tumala okumanya Katonda tuzzaako amaka amalungi agatusobozesa okufuna ku musingi tukolera ebirala nga okusimba kaabuyonjo. Ye Mufti wa Uganda Shaban Mubajje avuddeyo n'asiima ekikoleddwa olunaku olwaleero era n'akuutira bannansi okwagala nnyo eggwanga lyabwe okulekerawo okukopperera ebintu ebiva mu mawanga amalala n'ategeeza nti kino kye kimu ku ebyo ebidobonkanyiza emirembe mu nnyaffe Uganda. Ndi musimu nti olwaleero omulamwa ne khutuba ebadde ku mpisa bannange Uganda twetaaga kudda mpisa. Kyekintu ekikulu ennyo bwe tuba tusabira Obwakabaka bwa Buganda, bwe tuba tusabira eggwanga lyaffe Uganda, empisa kibeere kintu kikulu nnyo. Message ebadde mu bubaka bwa Katikkiro ebadde egenda mu bitero za mpisa. Obukikwako okusula otya edda bwe kugamba kiba kya mpisa okubeera nti omala okunywa kakiro kasoda nokakasuka. Mufti era akoonyeeko ne ku nsonga eziyimirizaawo omulamwa gw'omwaka guno n'akuutira bannansi okweddako ku nneeyisa gye beeyisaamu mu bintu ebitali bimu. Asiiwusa empisa kubanga afunye kwa koppako. Abantu ne bafuma bannaabwe ne boogera ebitagira kyebikankana ne batabana bitiibwa ne babantu bannaabwe. Awo tuba tetwefuze ate empisa eziva ebweru zetukoppa ne tuleka ezaffe ezirabika nti za muntu obulamu, ezaffe ez'okuwa ebitiibwa bannaffe, ezaffe ez'okubeera nti buli muntu weeyisa mu ngeri gye bayita obuntu. Okusaba kuno kwetabiddwako abakungu abatali bamu okuli minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi mu gavumenti ya Beene Oweekitiibwa Toban, Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Alhaj Mugalu Ramadhan awamu ne bayimaamu ku muzikiti omukulu mu ggwanga okuli Sheikh Kakooza ng'ono yakulembeddemu okusaba kuno awamu ne Sheikh Imran Abdunur Sali nga ye omumyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Ssemambo yasabye ku lwa Uganda Muslim Council. Mu ngeri emu emikolo gino egy'okusabira Beene era giyindidde ne ku mizikiti egitali gimu omuli ogw'Ekibuli awamu n'emizikiti emirala okwetooloola Obuganda bonna. Ate bo abakinjaaji ssaako n'abakakalabya emirimu gyabwe mu luufula esangibwa ku luguudo olwa Portbell mu kibiina kyabwe ekibataba ekya City Abata Traders Development Association mu bufunze Katida nabo balaze essanyu lingi okwaniriza omutanda olunaku olw'enkya. Bano basangiddwa nga bayooyoota luufula eno era okusinziira ku ssentebe waabwe Abbe Mugumba ategeeza nga bwe bali abeetegefu okubeera nga baaniriza Beene. Tuli ba mukisa Ssaabasajja wabasiimye nsaba bali wana bafena mu mujitu mwanirize mu ssanyu era kyovula embuto ziziga amakulu abantu bateekateeka era Ssaabasajja wana abasiimye zizigisa amakula
ono asuubiza okukola ekisoboka ssaako n'ebyenjawulo bye balina ku mukolo ogw'enkya nga beena abalambula. Tulina nti ffe nga abalufula enkyanga lufula ebeerawo kuva 1935 situfunanga tufaanana bwe ekyo ekyenjawulo ne bajjajjaffe ne bakitaffe abasookawo mulimu tebafunangako mukisa. Abantu ab'enjawulo nabo boogedde ku ssanyu lye balina beene wanaaba atandise okulambula Obuganda olunaku olw'enkya. Kubanga tulina okukola bulungi bwansi kubanga tulagira tukole obulungi bw'ensi ate nga buli kimu tulina kuba bayonzi buli musale tulina nga ffe abasitamba tuwa lufula tulina okukola buli kimu nga kirungi era kikuba tuyimiriza buli kifo kubanga eri mpologoma. Olunaku olwaleero kubadde kusabira beene awamu n'Obuganda okwetooloola emizikiti egy'enjawulo. Olunaku olw'enkya aba Seventh Day nabo bakusaba okwetooloola ekereziya ezitali zimu. Mu ngeri emu era olunaku olw'enkya beene lwagenda okutandika okutalaaga essaza Kyaddondo omugenda okuyindira emikolo gino nga wakulambulako lufula esangibwa ku luguudo Port Bell awamu n'ebitundu bya Kampala ebitali bimu omuli Ndeeba n'ebitundu ebirala. Ku lunaku olwa Sande emikolo emikulu egigenda okubeera nga gifundikirwa era nga beene lwasuubira okwogerako eri Obuganda ku kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School. Ebikujjuko by'omwaka guno byatandika Sabbiiti eno n'okusaba mu church ezitali zimu awamu n'okutongoza bulungi bwansi mu katale ak'Enakawa. Kiteeberezebwa nti enteekateeka za bulungi bwansi zaatandika dda mu myaka egya Ssekabaka Tembo bwe yali ng'akyafuga Obuganda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44